buli lwolowooza nti ensi ogikutte mu ngalo ttaano ofundikire okaaba ofundikire ofeesa ofundikire oyiika musaayi kaakati nno aba PLU ebigambo biboononekedde nkugambye nti ensi eno bannansi be babeera bannannyini buyinza ne bw'oba oli n'emmundu ne bw'oba oli jjeno ampuliriza abantu nga baatabuse ebyo tebaagala kumanya bakuutwala ne namugi simufungize kaakati nno olunaku olwalero ogenda biwulira ebigambo obirabe ampuliriza nga si birungi kitokota butokosi ate nga kifumba mutuku kaakati nno ampuliriza nkulamusizzaako webale gy'otuusako engalo AK Master ku AK TV Media Uganda nze nsimbudde ogwange gwegwo kaakati bannansi nkugambye nga baatabuse ne bo bajeneraali bantu tebaagala kumanya kaakati oyo gw'olaba gwe batwala nga ne namugi simufungize ampuliriza yaliko vice president gwe ulira ebigambo yaliko vice president owensi kaakati abantu nga batabuse baba tebakyagala kumanya naye nga mu mbeera y'emu ogenda kuwulira ebigambo eby'enjawulo olunaku olwaliro sipiiki president Kyagulanyi Ssentamu gye yawadde ekankanyizza bajje n'omuhoozi kaakati embeera awo tutuuse twabagamba omusajja w'amaanyi nga bantu balowooza byakusaaga kyokka mu mbeera y'emu munnange gwampuliriza laba ate obukadde 500 obulala bwe bwazuuliddwa mu ATM eya banka eya Uganda nga bonna bwa bicupuli obukadde 500 mu ATM ku banka eya Uganda nga bonna bwa bicupuli kyokka ate mu ngeri y'emu nga bakamala okubba obuwumbi 6 mu banka eya Uganda bigambo binene nnyo byanjawulo si papa yali alowooza nti ebigambo byangu n'alumba ekamwokya kamukwe katono nnyo nga bamutadde ate tukomewo ono tali kiddira kaakati waali agamba nti abantu ba wansi be bantaasizza ekkomera ggwe eby'omusango ebyo mbadde za nnyo byogerawo kati kuba emisango tegibula gye bakuvunaaniza emisango giba mingi gyonna gye baagadde bayinza okuvunaana omusango gwe baagadde gwonna okitegeera emisango gyonna gye baagadde gye basobola okuvunaana kyolina okumanya naye ebyo mbadde za nnyo tubyogereko mbadde njagala tufune olunaku olulala tubyogereko wati saa zino mpoye nkooye naye kyensobola okugamba ekirala nti biswaza okubanga katugambe abantu betulwana ate nga basinga otutwagala okitegeera kyensobola okugamba kyokka then ebirala mbaddeyo kale ng'abaana abali mu kkomera basinga tekusabira ate mbaddeyo nga n'abasibe kuba nasangayo aba opposition bangi nga bo tebamanyi mbunze ki mbunange ndi musibe mbo balowooza nagenda babegera nga tebakkiriza mbu ndi musibe naye nebaza muka nti abaana ababadde bonna badde basabira nze nfulume kizibu nnyo okuyita abantu mikwano gyange abantu bensobola kati ekisookera ddala mikwano gyange naye gibadde wali abalala batasobodde kujja wano nga nvaayo naye badde banyamba abamu kati nga esike mbuga badde baweerezaku ne ssente wange waka okitegeera wali abaana ba boodi ne mukyala nga bali bamugana okugula emmere nga batwalayo okitegeera n'abantu abawansi badde basinga n'okola ki n'okutwala ebintu ewange okitegeera baagana famire zange zonna obutagula mmere badde bajja kikola kaakati nno ebigambo ebyogeddwa biwulidde wabula ekisinza okubeera nga kikwasa ennaku era ekyennyamiza omusajja ono agambye mu kkomera nasangayo abaana aba opposition nga bangi wuliriza aba opposition nga bangi era ekimu ku bigambo byayogedde agambye abakulu benakoleranga benayitanga mikwano gyange ababedde mu gavumenti bonna baali bansuulawo dda nga muntu wa wansi yekka ate yannwanirira ebintu bino tuzze tubyogera enkya n'eggulu nti bano abasajja kasita obakolera misoni zaabwe ne zigguka gwe bisigadde tebaagala kumanya obeera kiyenje buyenje kasita obeera nga sigwa omu ku famire eziri waggulu ku ntikko gwobeeranga munnanga mpuliriza ekisasiro obusasiro kwe basiimuliza obusiimuliza oba ekisiimuula kwe basiimuliza ebisooto kaakati si papa yali w'amaanyi naye kyannaku nnyo omusajja ono mulaba nti akomyewo ekisinga okubeera nga kikwewunyisa wabaddewo obubadi bungi omusajja ono okumuyimbula n'emisango gye yazza era kigambwa nti ebimu ku nsonga lwaki alien skin bamuleese mu mawuliro akole sitanti zino okubeera nga omusajja ono bamuta mu kawolawola era amawulire ge gayitirawo mu nkukutu nti bamutadde nga tewali amanyi jjukira ono saababbi saabanyaguluzi ono kondo omuziso ddala omusajja omubbi akyasinza okuba omuzibu ddala kaakati nno bamutadde era ensi egenda kuddamu okubeera nga mukwano gwange emulabako oba nga ajoota buliro kati bino byonna nga bigenda mu maaso ennaku ebeerawo naye kyakuyiga ki nti okolera NRM naye ofundikira naawe olinga kiyenje nga abadde tagikolera so abeeyita abanene bonna essaawa ejja
kubanga n'essawa ya mwami Museveni erabika ng'etuuse mu kawungeezi essaawa yonna omusajja azingibwako. Kaakati bino ng'omaze okubeera ng'obiwulira ng'obitegera sooka otwere vidiyo yaffe ekigalo. Nkugambye amawulire mangi g'ogenda okulaba olunaku olwaleero nga kutuusaako, naye njagala nnyo omanye nti omulongo wase omuluutansozi era ennamba nga bw'ogiraba ku screen ye musajja atuggyako ebizibu ebya buli kkala ebyali bizze mu bulamu bwaffe ne bitweŋŋanga. Kaakati tetukyamenyekana bizibu okwata bukwasi nnamba eyo n'ogikubako ne bw'oba oli Bulaaya ebigambo n'obimulekera. Wabula Desemba ono ng'atandika, wulira, Desemba ono ng'atandika waliwo ekipya kino kyenjagala olabe. Mikono chini, mikono juu, mikono chini, mikono juu, Panade zunguka, 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 yes, for Big Eye, December 7th, tubereyo tumwagira omusajja oyo. One love. One love. Ffe tukugamba nti akuwaguuwa era munno yabeera munno ddala, munno mukabi ye munno ddala. Kaakati Cricket Oval naku za mwezi 7 omwezi guno gwennyini gwe tugenda okuyingira ogwa Desemba. Big Eye mugende mumuwagire kubanga omusajja ono mwenna mukimanyi yali yasala eddiro nadda eri naye bwe waamwokya yavaayo n'akuba amavi ne yeetondera bannayuganda n'abagamba nti ndabye omusana nga pulezidenti bwe yatugamba nti omuntu yenna bw'akolanga ensobi n'akomawo gye tuli tumwanirizanga n'emikono ebiri ne tumusembeza kubanga aba alokose, aba amaze okumanya obuzibu buli mu ekyo, aba amaze okutegeera nti ensi si nnyangu, olina kutambulira wamu na banno okusobola okubeera nga owalako, okusobola okubeera nga owangula. Kubanga abasajja bano bonna ba Big Eye balowooza nti erimu NRM kyangu nnyo, wabula baatuukayo ensi n'ebanyiga era essanyu balifunye bamaze kukomawo ate no wansi ew'omuntu wa bulijjo. Kakati nno naku za mwezi nga 7 kyova olaba tumukubidde akalango muganda waffe mugere Cricket Oval ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ogutandika oba oli awo naye mumuwagire. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso na government speech eya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gye yawadde wali mu kibuga Santiago mu ggwanga erya Chile yakankanyizza abantu, emizira gyavuze, abazungu bayaayanye, bangi bafukamidde, abalala ne beeyala ku ttaka nga batendereza omusajja ono. Nkugambye bino sijja kuwakubeera nga mbikugamba kubanga bikyagenda mu maaso. Kyokka nga bino byonna bigenda mu maaso waliwo amawulire agalala ag'omunda ameekusifu nga gano galaga nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo wakusinkana Trump, ulira gwe yamusisinkanye. Trump yasinkanye Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu mbu olunaku lwabadde lwa kwosa jjo, uliriza okwosa jjo sebo mbu yamusinkana ekiro sawa zaali 3 ez'ekiro. Kaakati bye banyumyako, bye baatuukako, bye bayogerako nze naawe jjukira nakugamba nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'agenda ebweru abantu basinkana omu ku omu nga beeyo tagenda na muntu yenna. Niba bagenze ne SG nga bw'amulaba Secretary General David Lewis Rubongoya amugamba sigala wano kangende ndaba abasajja era ensisinkano ebeera ye yekka. Niba bagenze ne mukyala Babi tamutwala, niba bagenze ne Nubian Lee tayingira mu luumu, niba bagenze naani tewali ayingira. Kaakati nno ne mukulaba Trump President wa America omupya yayingidde yekka. Kaakati ebyavuddeyo oba oli awo anaaba asimye anaabitugamba, bw'anaaba teyagadde anaabisirikira. Naye sooka owulire ku mizira katono nnyo abasajja abazungu gye bakubidde omusajja ono otye nti omusajja tulina golodi, tulina zaabu maanyi gennyini. I want to take this opportunity, njagala okutwala omukisa guno, this historical event, to appeal directly to all my African American brothers and sisters. Please, please, and please tell your governments through your elected representatives in Congress to stop sponsoring tyranny in Africa. Kyagulanyi Robert Ssentamu nga bw'omuwulira abadde asaba Abafirika Abamerika abagenda maaso n'okulabika nti bawangalira munda mu ggwanga lya America genti bannaye gavumenti yamwe mugigambe kerekeraawo okudisponsoringa tyranny. Enduulu ne zivugira Kyagulanyi. Erekeraawo okusponsoringa okuteeka ssente mu kunyigirizibwa mu Africa. Enduulu endala. Please tell the US government through your elected Congress members to stop paying for our death. Gavumenti ya America mugigambe erekeraawo okusasulira okufa kwaffe. Kyagulanyi ali mu Santiago Chile.
The United States government currently supports the military regime of kale nno bibadde bimu ku bigambo ebyogeddwa omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform bw'abadde mu lukuŋŋaana olwa demokurasi olukomekkerezeddwa ali mu kibuga ekiyitibwa Santiago eggwengera Kire Maserengeta aga Ssemazinga America nga bwe tugenze maaso n'okulabika nti nabyo tubitegedde atuwuliriza era atugobe. Kaakati nno ebyo bye bimu ku bigambo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bye yayogeddeko eri ensi yonna si ggwanga wabula ensi yonna nti please tell your American government to stop supporting tyranny. Era ng'ono ekigambo ekyo nkugambye kyabadde kitegeeza nti mugambe President wa America ne gavumenti yonna ne Congress yonna balekeraawo okuwagira okunyigiriza mu Africa, okunyigiriza abagiyite tyranny, okunyigiriza nga boolaba okutulugunya, okubuza eddembe ly'obuntu, okusiba abaana, okubatulugunya mu makomera, bingi ebikolebwa byolaba kaakati bw'obizingira wamu eba tyranny. Kaakati mukwano gwange ampuliriza nga bwe nkugambye amawulire gali ag'okusinkana Trump, nkakasa nti Trump yasose n'awulira ku bigambo bino nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amaze okubikoonako naga nti omusajja oyo mbegayiridde mumundeetere bambi, musabye n'obuwombeefu mumundeetere nsooke mumulabeko njogereko naye ne bwe baddakiika emu. Kaakati ebyavuddeyo nno sooka owulire wano. Kakati ng'omulimu ogugwo gwa kutambuza message kubanga amawulire ag'ekyamagalaga nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku lwabadde Lwakuna essaawa zaali 3 ez'ekiro ez'eggwanga Uganda ono ne yeevumba akafuo ne Pulezidenti ow'eggwanga erya America amanyiddwa nga Trump. Kaakati nga bwe nkugambye mu ntandikwa wali era nja kukikkaatiriza n'okukirumiriza ebyavaayo byonna byandibanga ye ne gwe yabyogera naye gwe babimanye. Gwe tambuza message okakase nti omusajja ono buli muntu akimanya nti omusajja yawanamye. Kaakati nno ajja kuba Pulezidenti yennyini okuvaayo kutangaaza ensi eno biki byayogeddeko n'omubede ow'ensi yonna kubanga Pulezidenti w'eggwanga erya America mwenna mukimanyi yabeeranga Pulezidenti ow'ensi eno. America yeringa poliisi ey'ensi eno. Kaakati bino byonna mu kugenda mu maaso wali wakati mu Ssemazinga wa Bulaaya nga Mwami Kyagulanyi yabiri mu Mitembo yabiri mu Makkati, fe tulinda bulinzi kikiddako naye nga teweerabira nti abasajja akaliro kamaze dde okubeera nga kabatuulamu nga bwe nkunnyonnyodde nga tutandika akatambi kaffe ak'olunaku olwaleero naye nkugamba nti amawano gamaze dde okubeera nga gagwa kubanga banka ya Uganda bagiyita ekittavu ekitereka ensimbi ya Uganda yonna bagibyemu obukadde 6 kyokka nga amawulire gamaze dde okubeera nga gavaayo amatuufu mbw ababbye ssente zino si be bali abeeri ebweru nga babadde bagambye ababbye ssente zino mbw ate bantu bawano bennyini mu Uganda. Era nga kisinga okubeera nga kyewuunyisa obanga kikwasa ennaku abamu mbu ate bakola na mu Bank of Uganda. Kyokka ate ekirala kigenda ddala maaso n'okubeera nga kitiisa essente zino zakwatiddwa mbu ezimu zakwatiddwa na bakuumi ababadde bazitwala mu kimotoka kumpi kano kawumbi kalamba. Kaakati ate ng'oggyeko ezo obuwumbi obulala obwasigaddewo ne busangibwa mu banka emu. Kaakati banka eyo banka ki? Ampuliriza tujja bikwa byonna obitegeere naye nga zasangiddwa mbu mu banka emu wano mu Uganda. Kyokka nga bino tebinnaba kubeera nga bibeerawo obubbi bwa ssente zino mwenna mukimanye nti amawanga aga Bulaaya mangi gagamba ffe tukoye okusaponsalinga Uganda ne IMF banka y'ensi yonna naye gasigenda kuddamu kubeera nga mbawo obuyambi okuggyako obwo obadde bwayisibwa edda bo tujja bobawa naye obuyambi obupya kikafuuwe n'eggwanga lya America ne nti ebitongole ebyenjawulo ne biga nti tetugenda kuddamu kubeera nga tubawa obuyambi era tuze tulaba ne embassies ez'amawanga ag'enjawulo nga zisibako ebyanguwa ne zigamba ffe eggwanga Uganda tulidduse. Twabadde tukyali awo ne banka eya Standard Chartered Bank n'egamba nti nze nyinyuse emirimu gyange mu Uganda ebintu sibitegeera economy eyongera kusereba economy egwa bugwi. Kaakati nno tubadde tukyali awo waliwo amawulire gano sooka ogawulire obukadde 500 obwasangibwa mu ATM nga bonna bicupuli nga bonna bwa bicupuli. Kitegeeza bw'ogenda ku ATM yonna mu banka eza Uganda bw'ojjayo ssente sooka ozikebere ng'okyali mu banka kubanga ATM yasangiddwamu obukadde 5 kitundu ky'akawumbi nga bonna bicupuli byereere kyannaku kikuba encukwe. Ate nga ffenna twali tumanyi nti ssente ziva mu ATM zibeera genuine zibeera ntuufu ebicupuli nga tumanyi bantu bebabitambuza. Kaakati essaawa zino byayingiridda mu banka nga kino kiraga nti gavumenti yennyini emanyi ku bicupuli bino kubanga ssente zino okutambuzibwa okutwala mu buli ATM yonna mu ggwanga Uganda Bank of Uganda
emaze okubeera ng'esayininga nekakaza nti ezo ssente entuufu zigende mu ATM abantu bazikozese. Kyannaku nnyo essente zino kaakati za bicupuli ku ATM bw'oteekamu kaadi yo nkwegayiridde ssente ne zijja. Sooka ozikebere ng'okyali mu kamera bwe kiba cupuli weekalakasize mu kamera awo oluvannyuma lw'okwekalakasiza mu kamera awo ogende ku buranki yonna obalage obujulizi nga bwe bubadde. Sooka owulira akatambi kano omanye mugamba nnyo ntubeera n'essamwasamwa bigambo bii bino ojja kutya Uganda. Badde tuli awo ne tuwulira bino miliyoni $17 zaayise ku mutimbagano ne zibula ng'empewo. Emabegako wali ne tuwulira ettabi lya banka ey'ebyobusuubuzi basanzeemu ebicupuli mu ATM miliyoni $5,000. Kakati ekyo kiraliikiriza nnyo kubanga luli singa obadde ofunye ekicupuli nga ddala kicupuli mu ATM n'ogenda n'onyumiza omuntu tibana nafunye ebicupuli okuva mu ATM abadde asobola n'okusimbawo omukono kubanga tubadde n'obwesige bw'amaanyi. Kati yo yafuuse emboozi enkadde okuza confidence eyo mu bantu kisobola okutwala emyaka emirala 3 okuza confidence eyo nti omuntu kakati abantu bagenda kutandika nga olina okwetegereza kapapula ku buli kapapula kubanga ekirungi kamera eba ekulaba mu kyuma kiri n'olwekyo ky'olina okukola olina kwetegereza ng'era ge magezi genkuwa nti bw'oyingira akasenga ako bw'olaba ekifaanana ekicupuli complaint gikole ng'okyali omu kuba kamera eba erikodinga kati osobola okulojinga complaint yo bulungi. Naye olwo obwesige buba bugudde kasita tutuuka ku ddaala eryo nti bwe nzija ssente mu ATM ate nnyina okakasa nti ntuufu zeezo tubadde tubikolera eno muntu akuwadde ssente mu dduuka n'okwata ekyetaano n'otandika wansi wali n'olaba kyekyo bw'otandika okukyetegereza ng'oli mu banka kuba kati kitegeeza ne mu banking hall mwennyini tugenda kuzeetegereza bazikuwadde wali ku kawunta. N'olwekyo kuno kusoomozebwa kunene nnyo kwe tulina ng'ensi era nandiruuza nti abakugu mu banka ya Uganda enkulu betusasula okututegeerera ku byensimbi bakitegeere nti bayina omulimu munene nnyo okusinga bwe balowooza. Banka enkulu ne gavumenti ng'oyitira mu ministry ya finance si bino byafulumya ka statement ke nalabye minisita Musaasizi ke yafulumizza jjo twegaseeko bano bakiyambako ng'ayanukula mu parliament. Ensonga gye tuliko nene kubanga abasoma kye bayita Great Economic Depression yaliwo mu myaka gy'asatu ekimu ku kyagireeta bantu kujja bwesige. Nakugamba nti amawulire tugakuwanga tugeesiga era negamba nti bakomrade ababeera ne bwino yenna nga wanjawulo ng'asobola okuyamba ku muntu wa wansi omuntu ow'enkyukakyuka kubanga omukutu gwaffe nga bwe tukugamba enkya n'eggulu mukutu gwa muntu wa wansi mukutu gwa nkyukakyuka omukutu ogw'oyo ayagala okumanya ensonga ezigenda mu maaso mu nsi ye naddala nga zimuyamba oba nga zimunyigiriza. Kaakati bino byonna ng'omaze okubeera ng'obiwulira nga banka efuuse banka nga banka ezimu zitandise okubeera nga zisibako engugu zaabulire ensi Uganda be bigenda mu maaso tebakyabitegera tebakyabisobola nga ne embassies ez'enjawulo zimaze okubeera nga nazo zizingako okugeza ng'eggwanga erya North Korea nabo baazingako dda ne bagaa nti ekimala kaakati wano Uganda ffe ebyaffe tubizinzeko tugenze. Kaakati nno ne banka nga ssente batandise okubeera nga bazibba mu misanatteke ng'ate abazibba be bazikolamu bennyininyini be bazikuuma ate be bazituwa ate ne bazeddiza. Kaakati ebyo ng'obitadde ku mabbali ng'omaze okubeera ng'obitegeera kyokka ate ne mu ngeri y'emu ab'amakampuni ag'amasimu laba ate nabo obubbi babutukizza bupya ggwe. Ab'amakampuni ag'amasimu batukiza bupya obubbi mwenna mukiraba nti ogenda n'okuba essimu n'emala eddakiika nnamba ng'eri mu kubala ng'omuntu ali eri tomuwulira naye nga ye essimu ebala bubazi. Kakati ne weebuuza omuntu gw'otawulira lwaki essimu esigala ebala kyokka ng'ate ssente bwe ziggwako oddamu n'okuba naye ziizo obadde towulira muntu oli tebazikuddiza. Kati bino byonna ogenda mu maaso waliwo n'obubbi obulala ate era ku ssimu kwennyini ampuliriza abasajja Uganda batabuse butabuse. Njagala nsooke nkuteremu akatambi kano olaba abasajja engeri gye babbamu ssente ku masimu gaffe direct engeri gye babbamu ssente ku masimu gaffe direct ye lwaki nkuwa akatambi kano. Sooka oli ebigambo bino akatambi akaddako ngenda kukulaga engeri abasajja gye babbamu ssente zaffe ne vidiyo nzikulage ogenda kutya ensi wabula kati sooka oli akatambi kano olabe Airtel kyekola abantu mu katambi kaffe akajja oba vidiyo yaffe eddako ngenda kukulaga MTN ate engeri gye babbamu bana Uganda. Airtel Uganda kyatuuse ku saavisi zammwe nga teziggulawo kikite mu bba ssente zaffe kyatuuse ku Airtel Money USSD buli kadde ebeera etambula butambuzi unstructured supplementary service data
Kodi zonna tuzikozeseza z'emwe code naye teziggulawo mani machine codes teziggulawo kikite mu basente mmwe. Museveni yakava wano okubuzaabuza sente z'Abannayuganda biliyoni zinkaaga. Post Bank bakagikwata n'ebicupuli miliyoni 5. Basikali basala abakuuma ssente z'eggwanga bakamala okubba biliyoni namba eya ssente. Katate nammwe kodi zammwe tezikyaggulawo aba Airtel temutubba. Muguleewo lwate muggulawo. Mwagala kutubba nammwe. Emitima gyaffe gyatukubye dda basajjamu aba Airtel. Tekiniko timu yammwe erina mulimo kyawo bakeera kusitama buzitame. Ekizibu abantu bakiroopye ebbanga lyonna. Ngenza okutuukayo okulanga abaana baloopye dda. Ne ku TikTok yammwe era abaana baloopye dda nti ebintu byammwe nga tebiggulawo kiki mwagala kubba ssente zaffe. Mwagala kutunyaga, mwagala kutuzza gye twava, mwagala kutuzza mu byalo. Airtel mugguleewo. Kodi zammwe teziggulawo. Unstructured supplementary service data ebeera ku running itegu. Kiki ekigenda maaso eyo mu bizimbe byammwe temutubba. Mugenda kuggulawo oba tujjaawo. Mutubuulire mwagala kutubba baaguuni. Nakugamba video kasitojiwa ekigalo ebisigadde ng'obireka ffe tujja kubeera nga tubikutuusaako ne bannayuganda abalala bonna. Kaakati ng'omaze okulya ebifa mu Airtel abayimbi ab'eggwanga Uganda oba ab'ensi Uganda kaakati ge bakomba era kaakati ekiwa oba ekirenge bakifuwa bakizza munda. Jjukira nti bano bangi nnyo abadde bagenda eggulu ewa Genosale okulya ssente bangi nga bakkiriza ntugenda abalala nga bagamba ffe tetugendayo ne bapromota kyekimu era bano bonna bakompromisingibwa oluvannyuma lw'okubeera nga Mwami Kyagulanyi yali aleese amaanyi mangi nnyo ne basalawo ne bakwata obuwumbi n'obuwumbi ne babuwa abantu bano bapromota abayimbi abazanya firimu ba tiktokers n'abalala bangi nnyo abagenze beekulumulula nga bagenda eggulu okuyola ssente ewa Genosale. Kaakati nno ono sente agenza okulaba nga zimukenderako nga zimuggwako ate nga bano bo bakyayongera okumusimba oluseke. Jjukira nti abasajja bano kasaba mala okubeera nga bakujja ku mulamwa n'olya ssente zaabwe n'osayininga n'endagaano olwo nga gwe bakumaze baba tebakyakwongera ssente endala kyokka ate nga ne sayini gye wakola obanga akaligoke wagwamu tokyasobola kubeera nga akalipaako okabuukamu. Kaakati bano Genosale abagambye saagala kuddamu kulaba muntu n'omu asalimbira wange eggulu wadde promota wadde oli muyimbi ku ddaala ki nk'oyo okunsabiriza bantu mwe muntamye okusaba tu mukafuwe mugende mukaki ayima n'abawema n'okubawema naga nti nabakoowa buli kaseera munninnyirira buli sawa mubeera wange buli kaseera ne munsabiriza kyokka nga mulinga batayagala kukola bwe mukoleza mmwe ziragawa. Kaakati bano bonna atayo oda naga nti omusirikale yenna alaba ku muyimbi nga azze ku geeti amugireyo mbwa amugireyo mbwa maguje enkambwe ziri. Ono agambye paka nga Krismasi ewedde tayagala kulaba muyimbi n'omu amusinikirako mannyo. Abagambye bwe wabaawo yenna ayagala oba oli awo okumutuukirira mbu ayinza okukozesa Kenzo ate ne Kenzo amugambye tojja gyendi muwandiike ebbaluwa nga gwogiwandiise. Kaakati olwo ebisigadde mbindekere oba ndibadda mu mwaka gujja oba ndibaddamu ddi oba siribaddamu naye mbakooyo okunninnyirira abamu muwunye engatto abamu muwunye enkwawa bwe nabayamba sazza musango saagala kuddamu kubalabako wange. Bano bonna abagobye bugobi ggwe wulira ebigambo ggwe. Genfuna wano okuva ku mukutu X oba giyite Twitter galaga nti okuva ku kibanja kya Operation Wealth Creation abayimbi otera bagobye eggulu. Ku mukutu guno guwandiika gulaga nti abayimbi temunyingirira mu nteekateeka zange mu biseera by'ebikujjuko. Eggulu eryo lyawandiikiddwa olunaku lw'eggulo lyakayita ka ssaawa 12 zokka. Abayimbi tunaalyawo. Operation Wealth Creation gwe mukutu. Wabula kiraga nti abayimbi mwenyigire nnyo mirimu egigenda okubawa ssente n'okukulaakulanya ebintu ebigenda maaso mu ggwanga. Temuzungire eggulu. Kaakati nno akuwaliriza amalinnya gwe kasitolo ne guka n'ogwa wansi
oba ofuuse kadduwannema erinnya eryo yali kutuma yennyini kennyini eyakuwaliriza okulinnya. Wabula bino byonna nga bikyagenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda, njagala okimanye nti wakyaliyo abantu, wakyaliyo abasajja, wakyaliyo abalenzi, wakyaliyo abavubuka ng'essuubi bali President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Era kaakati njagala olabe obwongo obw'ekika ekyawaggulu ennyo. Ffenna twebaze nnyo Comrade ono, ekintu kyakola kyanjawulo nnyo, oyinza obutakisanga ku muntu mulala yenna akikola. Kababeera abo abali mu bifo oba oliawo ebyenkizo mu kibiina ekya National Unity Platform ng'abasajja bano tebasobola kukola mulimu nga muvubuka ono oba oliawo gwakola, anti ono akola gwakali wali wano na wali kyalo ku kyalo. Omulenzi ono agenda akubattuwa. Njagala nnyo owuliriza akatambi kano, njagala nnyo olaba akatambi kano, njagala owulira ebigambo bino. Ampuliriza ffenna bwe tukola ng'omuvubuka ono, ensi yaffe tugikyusa bukyusa mu wiiki emu. Tuba tumaze okubeera nga ensi tugikyusa. Nkugambe nti mu wiiki emu ebyemaze ensi okukyusibwa mu bwongo nga tumaze okuba sensitizinga abantu bonna, oba kite sensitization abantu bonna nga tumaze, mu Luganda sikimanyi bulungi, naye nga tubantu bonna tuba tumaze okubeera nga tubanyikiza enjiri ey'enkyukakyuka mu bwongo bwabwe. Bwe tukola ng'omuvubuka ono bw'agenda akola, wulira ebigambo, tasasula yadde n'ekikumi, talina yadde booda, talina yadde ssente eza takisi, naye nkugambye atambula kyalo ku kyalo, kigere ku kigere, ng'alumba buli muntu, ng'amunnyonnyola, ono nga tavuma, ono nga tawemula, nga tajerega, wabula okukozesa obwongo bwe ne social media nga President bwe yatugamba. Tukose nnyo social media eno okubunyisa enjiri n'okusensitizinga abantu ku nsonga zino naddala ez'enkyukakyuka n'ebikwata ku nsi yaabwe. Abatabimanyi tubibannyonnyole babitegeere, ng'omwami ono bw'agenda akola muntu ku muntu nga tasasulwa, nga ye kennyini yeyeefandinga ne yeeteekamu ssente. Wabula omulongo wase omuluuta nsozi ono kafulumu mbeera ng'ezito ye, ennamba gyola ku screen yeeyiye, bw'ogyerabira ogikoonako oba ogikubako oba ku WhatsApp bibeera bibyo, kasooba ng'olina embeera ekunyigiriza. Kaakati nno sooka owulire omwami ono, sooka owulire omulenzi ono, sooka owulire obwongo abantu abaagala ensi yaabwe. Buzibu kitatu nkusaba kalulu kabodi wene Uganda nkakuwa da soko lindeko baba buzibu kyatu ekitala mbadde nsaba twogere mu ng'abasajja tonkola bwoti yes mbadde bobezi kubwanga anti ongambye saba kalulu kabobi zene nkakuwerawo nenjongera amaanyi si bwoti muganda wange amanya nze bashamu wa bobi ese ekinyimirizisiza wano okuyimiriza ononsonyi woyinza okuba oli ku budde ekibiina kya nuupu ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bayita mu nze nga tebantumye wabula nga neetumye nga nze olw'ebbanja lineewaayo nange okutuusaawo okusasulira eggwanga lyange n'ensalawo nkusabe akalulu ka pulezidenti Kyagulanyi Robert Ssentamu 2026 yalangiridde yagambye akomawo muganda wange yagala nonde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes sir. Lwaki wali agadde mulonde? Ensonga lwaki nali agadde omulonde mu Uganda gye tulimu sisuubira nti embeera ffenna nga abalala we bagira banaawe bwogiraba njiraba twetaaga okufuna ku masomero amalungi mu ggwanga lyaffe twetaaga okubeerako mu ggwanga lyaffe nga lirimu amalwaliro agasobola okutuwa saavisi gye twetaaga nga bannansi twegomba okubeerako mu Uganda yaffe eno nga abantu baffe tebawambibwa nga bawambibwa kati ne babulawo tubeereko mu ggwanga erina se tuli tesobola n'okuuma ssente zaffe kuba wawulidde ne banka yaffe ey'eggwanga bagihakiriza bagipm ne bazitwala twegomba okubeerako mu ggwanga ng'amakubo ge tuyitako ge tuweerako omusolo ng'olaba nti kituufu omusolo gwange gwensasula guno gulina kye gukoze naye ate ebyo byonna muganda wange tukkiriza ffenna nze njagala nzikirize gwe naawe okkirize nti Kyagulanyi yasobola okubikola kuba saawa zino tulina obukulembeze obuliwo naye tebiriwo ekitegeeza tulina okukkiriza nti tulina okyusa ku bukulembeze osanga nabyo bijja kukyuka nga tukkiriza Mukama Katonda. Kaakati nina ekibuuzo nga kimu oba bibiri. Yes sir. Ekisooka ebintu ebyo nga wobyogedde okkiriza nti we tulonda Kyagulanyi n'Africa President bitereera kubanga byebizibu bya Uganda nkikkiriza twesige gwe neesige Kyagulanyi negwe mba neesiga kalulu kange ngenda kukabanja by the moment nga wangudde n'atabikola naye naalumba ye oba gwe fembi oyinza obutatulaba kubanza mu simu mbeera ntambula butambuzi otambula buli gwosanga gusaba kalulu yes bona omwoyo gwa ggwanga awo weebale kyennyinza okugamba ku ekyo nti ffenna tukkirize tubeere n'okukkiriza mu mitima nti ajja kukola kuba byakoze bingi bye tulabako ebituwa essuubi nti alikola n'ebinene ebisinga ku ekyo singa takoze bino
twali badde tugamba nti neeri tajja kukola naye byakozeeko ebitono saazi mu kabanga kabaddewo kanaako emyaka emitono tukkiriza ffenna nti agenda kyusa binene nnyo ate nga tumwesize ne tumulonda. Kibuuzo nina ekirala kimu ate ye kankibuuze ye singa tugaana oyita mu kalulu abamu twabikoowa dda tulinayo option endala. Sijja kulimba nti nina option endala gy'amanyi kubanga omuntu gwe tuli mu kufayita agamba yajja naki namuntu kirowoozeeko bwe tubanga tufayita agamba yajja namuntu ayinza okulowooza nti lina omujjako mukama waffe mugambye kagambye tulina option endala gyatutegekedde kyekibuuzo kyange ngenda gituusa naye nga kulembera eyo Kyagulanyi mugamba akalulu kange nkamuwadde emisana ng'ensi yonna eramu nsaba busabi wanaaba nga akamazo kalisiivinga era n'awangula akole byonsuubizza kubanga gwe Kyagulanyi gwendaba maaso Kyagulanyi ngenda kuttamu omuntu singa tokola ebyoyogedde kale mwana wa mama neyanzanyo neyanzeke nanga akaddeko olunako olunsewo amin. Omulongo wa Swanga mu Luutanso za kusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba wewe nanga ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gy'ebitaadikano Kizza Besigye ne mukyala Winnie Byanyima. Manyi Winnie Byanyima, you might be in Kenya right now, but can't get the public. Kano konna akandolindo lyakabaddewo Winnie Byanyima yali akamanyiko bulungi nga kimwe kigenda mu maaso yali akimanyi kubanga yali akimanyi bulungi nnyo nti bawagenda Nairobi ate ye ku lunaku olwokutaano lwennyini ng'agenda yava ya Rwanda bamulabako ku Rwanda airport mu transit ng'agenda ebintu bino bina baba bimanyi bulungi nnyo kati katuddeyo ko katono badde sinagendako mu kitabo kino. Museveni bwe yagamba nti twalina mission oba amini yetatta abantu bali afuga twalina mission we had a mission ekyo kiri public ekimanyi balina mission ne baani their group nga bweri Besigye nga ne mwali so Besigye takusigira ekifaananyi nti era yawukanye kuna Museveni kikyamu tekiriyo. Besigye is still the political commissioner of National Labour's Movement 100%. Nchidam, let no one lie to you or fool you that Besigye is in opposition. No, he's still the political commissioner, he's still the political designer of whatever is taking place in Uganda. And whatever crime Museveni commits in Uganda, Besigye gets a copy. Nzizembi bagamba. By the way, nakino kanchi bagambe for the first time. Besigye kuno okolina mukazi okuwole. Bwetubala mu percentage nti 100%. Museveni are committing 80% of the atrocities and assassinations, 20% of the atrocities and assassinations have been done by Besigye himself under the disguise. Abachimanyi bachimanyi nchiddamu kuno seemwayi kwelije musibirungi kuwoli ya Amy Katabazi kuwoli ya James Charles Oluka kuwoli Christopher Damulya kwemuli buli omu kuwoli muhozi kuwoli buli omu kuwoli muchimanyi bulungi nnyo. Museveni are committing 80% of the assassinations and whatsoever. Besigye has contributed to 20% to crimes ezo. Buli kimu kigenda mu maaso ekitulugunya n'okusanya n'okutta Besigye akimanyi bulungi nnyo. Era yenyigira bulungi nnyo bamuwa copy. Ono is going to be eliminated na receiving the copy nezimu nazenyigiramu kati tusimbudde
Richard Kanochiza Besigye and your group, stop misleading Ugandans that you want to remove Museveni from power. No, it is impossible, because nobody in politics or in the political arena knew you before Alhaji Nasser Ntege Sebagala Amoganda. Besigye lekera okusiruwaza abantu ne bakyaliwo. Teri yali akumanya byabufuzi bya Uganda nga Nasser Ntege Sebagala tannakukwasa kapa. Can you publicly inform Ugandans what led you to say call that you left Museveni's government when you're still in that government inside? Wabulirako abantu ng'ojja ekyakujja mu gavumenti ya Museveni. Gushuka kyakujja mu gavumenti ya Museveni. Alikankwabye. Wali toyina kyoli okujjako okubeera serving arm officer and political commissioner mu National Labour Movement. Then here comes late Alhaji Nasser Ntege Sebagala. Bwe bamugaana okwesimbawo. Tewali option yonna olw'okuba nti bali bamaze okutega ojje mu opposition. Omugenzi Alhaji Nasser Ntege teyalina choice yonna, n'agamba no. Ffe enkola yaffe y'Abaganda ekikulema okiwa kisobola. One man is meat is another man is poison. Kyamulemesa nga talina mpapula n'akwata akati n'akakuwa. N'ovuga akati kano emyaka 20. Emyaka meka? 2. Nga tewali akuba ku mukono buli muntu yenna nga akusupportinga. N'otuuka ekiseera n'olaba nga mmaze okukola programu yammwe eya 50 ya master plan nga politics yena mumazeeko. Museveni kwe kujja n'agamba by 2021 there will be no opposition because you've already acted as it was on Museveni's plan. Politically, you knew exactly what you were doing. In a certain meeting, we informed Museveni and the other Tutsi the Banyarwanda that I tried my level best to control the public most of Uganda, but I didn't know that someone is going to come out. That is Kyagulanyi. Akanyomo Bob Kyagulanyi yejja mu FDC n'abasaba kadi mwatuna muti yani oyo mpozi you chased him away azola agenda mu DP amuga nyo Kyagulanyi agende ke kanyomo so ogenda okutegeera nti omusajja w'amaanyi nga it's too late. So you wanted to control but Kyagulanyi sent him in the first place n'akulemerera yensonga lwaki obagamba nali simanyi nti omusajja w'amaanyi era bakikubuuza kubanga mwali mukitegedde nti almost 85% of the mission of eliminating or finishing opposition in Uganda yali ewedde nga the remaining 15 it was in your hands to act as an opposition figure. Lwaki? At the time, muzze mukyusa ebiki ebibiina mpaka ku FDC. N'obafuga ebisanja ebi gy'emyaka 2. Nekituuka ekiseera ng'olina okukyusa obukulembeze obuweeyo wa supporting omuntu yenna FDC gwe yawakadde kuba president. Wa supporting omuntu yenna FDC gwe yawakadde okujja kuba president.
olwana n'amuli ati walwana ne Winnie Kiza mu Uganda ng'oggyeko the late Cecilia Ogwal n'oggyako late Cecilia Ogwal n'oggyako Winnie Kiza ani omulala Betty Nambooze n'abalala bakyala omukazi akyala z'amaanyi bamuyita Winnie Kiza omulala currently mwava obi n'agenda muntu najja n'afuuka president wa FDC n'omulwanyisa mpaka kuwulira bubi at the time Museveni yamanya nti the duo of Nambooze Lukwago Segona that was the most dangerous duo eyaliwo Lukwago Segona Nambooze eyo duo yali mbi. You made sure abantu bano bakwata n'obateeka mu nsawo ekkuku n'obanyiga mpaka n'olwaliro Lukwago yafuuka public dame. Buuza buli munyarwanda yenna abadde mu politics omuntu yali asinga okutiibwa after Seya yali Lukwago publicly both local and international. Omuntu yali akusinga okutiibwa mu Uganda ng'oggyeko Seya yali Lukwago. What went wrong to Lukwago? Kubanga wamukuba empiso era eyakontulo n'omukontulolinga up to now n'amuteeka. Before afuna mukuba mpiso yasooka kubeera tabati yaliko president wa FDC munzijukize nyinza okuba nerabidde manyi njogera nnyo njala mumpandiikira wati yaliko president wa FDC. Ngera mumpandiikira munzijukizire Lukwago tabaddeko president wa FDC Forum for Democratic Change. Munzijukize wange eno video ngenda gijja ku Facebook ngenda gidelitingayo. Ngoba togirabeka tojja kuddamu giraba lwakuna. Munzijukize mwangu tugende ku bintu ebirala tulina obudde butono nnyo. Munzijukize Lukwago taliko president wa FDC. Paulo Isoba sebo gendo gizuko gendo fuke chali wange. Paulo Isoba gizuko gendo fuke. Bogati Lukwago tabaddeko president wa FDC gendo fuke muganda wange.